omulabirizi yenna agenda okutuuzibwa afuuke ssabalabirizi abeera mugole yennyini era alina okwambala n'anana. Nafunye ekirowoozo eky'okumanya ku byambalo ebitikkirirwamu ssabalabirizi. Nabadde nnaakatandika okutalaga nga nnoonyereza ssabalabirizi agenda okuwummula kitaffe mu Katonda Stanley Ntagali yantegeerezaawo nti ssabalabirizi abeera mulabirizi ng'abalabirizi abalala bonna era n'ennyambala ye teyawukana ku y'abalabirizi abo. I have told you he's one among equals. The vestments for bishops in the whole Anglican community, even when we go to America and Europe, we use them. They are universal. Ekyo olwangudde mu matu ebigere byasibidde wa Bishop Jackson Matove mukono omulabirizi ow'okubiri owa Central Buganda yawummula ansonjolera ebikwata ku byambalo bino. Ne Bishop Matove yakinogaanyiza nti ebyambalo bino tebyawuka wabula agenda okutuuzibwa kyalina okukola kwe kugulayo ebipya eby'obugole so si ebyo byabadde akoleramu. Naye nga si byanjawulo nabino byabadde nabyo. Okunsiigira ekifaananyi ky'ennyambala eyogerwako Bishop Matove namusabye yeenaanika ebyambalo bino kinnakimu. Ng'oggyeko empale n'essaati ebisooka ku mubiri ssabalabirizi wakweteekako ebyambalo bina eby'enjawulo. Essaati gy'ateeka ku mpale tamala gambala gy'asanze eyiye ebeera y'akakobe ng'erimu n'ekkoola enjeru. Ku ssaati azzaako egganduula ey'akakobe eyeefaanaanyiriza ekiteeteeyi era eno eyitibwa kasoka. Eno erimu entungo ez'enjawulo ey'amapeesa agasiba nga gakka n'eyeesibira ebbali. Ekasoka eno yali straight. Sifunye mukisa kubambalyamu eri ya double breast naye eno yali straight. Kuno kwassa n'olukoba lwayisa essaasi olunyweza kasoka obutataayaaya. Bw'amala ekyo n'azzaako egganduula enjeru eyitibwa roseti abaweereza aba bulijjo gye bayita sappuleesi. Roseti eno ebeera n'emikono egiyinza okubaako akamyufu oba akaddugavu. Ku roseti kuddako ekyambalo ekiyitibwa simiya ekimyufu era kino kibaako n'olukoba oluyinza okuba olutone. Eno gye bayita simiya. Akamyufu kano ko okambala wonna wobeera. Ebyo biriko n'enkofiira bbiri ezibigenderako ey'ensonda ennya wamu n'enneekulungirivu. Ekyambalo atuuzibwa kyasembayo okwongerako ye gawuni. Olaba wateekako engoye ennyingi in fact bateoga nti agenze kwongerako. Bw'akyenaanika akyusa n'enkofiira n'ateekako etumbiira yenna n'atonnya mooli. Entona ya langi eyinza okukyukamu okusinziira ku kisanyula amaaso g'oyo agenda okutuuzibwa bw'atuuka gye babikolera. Mumundi gwange naye gye nasanga mu sitooka zaalimu emyufu n'eno kulimu. Akati nganze nga nti asaagala myufu kantwale. Alina n'omusaalaba gw'alina okwambala ogutamuva mu bulago mpozzi n'empeta ku lugalo oluddirira naswi olw'omukono ogwa kkono. Ssabalabirizi ebyo ajja okwambala ajja kubyambala abimaleyo bateekako n'enkofiira eno bagita maita amakulu nti obuyinza bwe bwonna enkofiira ya buyinza. Ye Bishop Matove gawuni yokka nga totaddeeko byambalo ebirala ebisooka yagigula pawundi za Bungereza 1,000 mu mwaka gwa 2001 ng'eza wano bwe bukadde nga 4. Mu biseera ebyo ng'ebyambalo abalabirizi babijja Bungereza. Ffe mu Anglican Church waliwo company bayita Whipples mu Bungereza etunda ngoye z'abaawule n'abalabirizi Whipples n'empeta zino n'ebyambalo byonna. Kati ogendayo ne bakupimako oba n'osanga ebiwedde nga bamala okuteeka olukoba nga baga nti ekyo kino kyaggwa dda ng'osasula omuwendo. Omuntu owa bulijjo yeenaanika essuuti entuuyo n'atandika kuzisaza bibatu naye mbuuzizza Bishop Matove engeri gye bagumiramu ebbugumu ey'ebyambalo ebina. Omulabirizi kyava abeera nti musajja yeetika obuzito bunene. Kyokka ne Kampala waliwo abaatandika okutunga ebyambalo bino. Aba MN Tailors and Designers Emmengo bansuniddeko nti be baatunga ekyambalo ky'omulabirizi Bukomeko kyayambadde jjojjuuzi bw'abadde atuuzibwa ku bulabirizi bw'emityana bwe yaakalya. Grace Natukunda ng'ageraageranya ne ku kyambalo kye yatungira omulabirizi w'ennamirembe aliko kati ankubidde ekifaananyi ky'ensimbi eziyinza okuggwawo mu kutungira omulabirizi okuva ku ssaati okutuuka ku gawuni. Nga byonna biweddeyo n'omuggo gwakwata ogwo kumpi bubanga obukadde 10. Kyokka mu kubitunga beegendereza kuba bagamba waliwo abayinza okwerimbika mu buweereza ne babitungisa. Waliwo omu recent gwe twakola last year jjajja n'atugamba nti Bishop ffe ne tutandika okukola ku byambalo tugenda okumubuuza Bishop waawa n'atugamba owe nateete. So we are surprised automatically ne tumanya nti kirabika yali
wa Pentecostal churches naye nga nabo kati tubakolera. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.